issues, we minimize hurdles. For wakiso, all our 2 lots, we not have challenges. I want to report that even when a challenge is supposed to have a reason, I put my feet down. naye singa tubanga tulina ekizimbe ekikoseddwa ekyo kizibwawo.
okulaba nti so mukyo projects bwe ziba zikolebwa mu district tusuubira abaana baffe okufuna emirimu. Tulina abaana bangi abali wansi abatalina kyakulya, ate kati bwe tufuna omusanga guno tugamba nti abaffe ab'ewakiso baba abasooka okusooka. Twagala kulaba omuntu yenna avudde wabweru wa wakiso nga zikola ate nga tulina abaana baffe abatalina mirimu wano. Ensonga ey'okubiri yakulaba nti tugenda kulonkinga oba ground breaking oba okutema ettofaali erisooka puroguramu eyo bajja gituwa okulaba nti bagenda kutandika projekiti eyo. Ensonga endala twagala kusaba bannayuganda bonna nti projekiti nga bweziti bwe ziba ziri mu kitundu buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulondoola ebyo ebiba bikolebwa mu kitundu ekyo. So bannayuganda mubeere bakalabalaba ku nguudo nga zino nga zikolebwa, oba oliawo RDC waba tannatuuka otutegeeze nga mu budde tukabe tukwasaganyiza wamu singa wabaawo gadibe ngalye oba shoddewaka mu lusungu ebiba bitakoleddwa bulungi. Ekisembayo okulaba nti tugenda ku monitoringa projects zino buli mwezi tugenda nga kufuna site meetings n'abakulembeze abawansi okulaba nti tumanya kyekigenda maaso tuseewa mukomyewa kyekibulamu n'ebirala. So tujja kubeera nga buli mwezi tutuula awo wagenda kukolebwa projects ezo, tulabe ebiba bigenze maaso, tulabe ebizibu ebibaamu abakyalengezi okulaba nti tumenyekera eddagala projects zino zitambule bulungi. Butale nga bwe tuzimba obutale abantu bakolere mu butale, tebatuula mu makubo. Olwaki amakubo walkways za kutambula z'abantu? Tetwagala ne tuzimba ekkubo lya kutambula lya kukola bizinesi ate n'ogenda n'otuulawo n'otandika okusuubula, ate nga gavumenti nayo erina puroguramu ya kuzimba obutale. Kati ekirala kye tugenda kukola kuzimba obutale. Bwe tuzimba obutale twagala ekisooka abakolera mu butale tuli mu kuwandiika amanya gaabwe, tukoze system esobola okukwata n'ebifaananyi byabwe, details zaabwe zonna. Kakati kwegamba bwe tunaamala kuzimba katale, omuntu gye tunaasookako ye abadde akolera mu katale atuule akole bizinesi ye naye afunemu. Si kugamba buli kaseera tuzimba obutale oluusi abantu bagenda ne bakolera mu makubo, ate amakubo tugakola nti ki batambuliremu bakolemu bizinesi, basobole okukola ki kusula bulungi. So kyembadde ntegeeza abantu bakwatagane naffe tuzimba amakubo, tuzimbe obutale. Buli we tuzimba bajja kusula bulungi. Development model, gavumenti eweereza abantu esente za PDM. Kati bwe tukola ekkubo, omuntu ali mu production sector oba ali mu kusuubula, asobola okutwala ebintu bye mu katale asuubule afunemu. Ate nga gavumenti tumanyi nti omuntu wa bulijjo bw'abeera ne ssente mu ngalo, kitegeeza ne gavumenti emisolo tujja kufuna ne income yaffe ejja kweyongera ebeere waggulu. So tusaba abantu bakwatagane naffe mu kuzimba ekkubo eryo ne okwaniriza programs zonna za gavumenti nga PDM, emyoga. Essente ze babawa si za kulya, kwegamba essente zizaale basobole okukulaakulana. So kyetwetaga ku muntu wa bulijjo ku kyenguudo bakontrakta zange mwena bye mubakuutidde naddala okuteeka ku nguudo ezo abantu nga batambulira amataala biki ebyo. Kakati enguudo ezo mu luzungu tugamba environmentally resilient infrastructure. Tuteekako amataala, tuteekako CCTV camera, tuteekako walkways abantu gye banaatambulira. Omanyi abantu ba Uganda baagala nnyo kutambula mu motoka. Kati tebakola exercise, otuula mu office kuva ku makya mpaka olweggulo, ate otuuka n'oyingira mu motoka n'ogenda waka. Kyova olaba emirundi mingi tufuna endwadde ezitategerekeka. So
bwe tukole amakubo ago tumanyi nti abantu abalala bajja kubeera nga batambulawo si kugifuula n'ebeera katale ate wookuwe abantu ne babulwa gye batambulirawo so amakubo ge tugenda kuzimba gajja kubeera bwe gatyo. Engagement on where conflicts arise, you need to engage the community plus the leaders. And for the road you're going to handle is Kitemu Kisozi, that's in Kyengera Town Council. It's initiated here at Wakiso district, but you also need to be at good working terms with the leadership of Kyengera Town Council. Because I know at one time you need them before you come to Wakiso district. So I encourage that you engage with the LCP leadership of Kyengera Town Council. And I know the mayor there is supportive, and you will be in support of the project you will support. So I encourage that. Once again, I thank Madam Monica. I've seen her at Wakiso many times. Led by the Undersecretary, Madam Monica. I came here in 2022. This project was like nobody would think it would work. She could call us for meetings in the ministry, you would even wonder. And people were not interested. They would think maybe it cannot work. This lady persevered, same motivation and drive. Monica, thank you very much, and your team, on behalf of your ministry, for persevering and ensuring that today we are seated here to actualize the efforts which you in the ministry was championing. So we are very grateful to you and your team. I want to thank the PST. Ladies and gentlemen, good afternoon, good evening. Good afternoon. Still afternoon? Yes. Once again, just encourage his name, the resident district commissioner of Wakiso. Your able arms that whatever has been planned shall come to pass, and that it shall bring glory to your holy name. We continue to pray for every stakeholder involved, right from the president to the local person who are going to be involved in the project implementation.